Margaret Zawede akatemye abasajja babiri Delawus Kiwuwu emyaka 35 ne Godfrey Wamanyo emyaka 3 nga bonna abeera Nansana mu West 2 Zone Enakule nga bonna babulidde nga bonna yabagatikanga n'atuuka okuzaala omwana emyezi 3 mu mbigo bazenga bawa obuyambi nga buli omu alowooza nti ekitaawe w'omwana ono. Omwana wawe wange lwaki wansabanga ssente za sikaani n'ogenda mu sikaani? Wamba sente za skani wanga wali tampanga ko yadde ekikumi kya skani nakyetiisa ku mwana wange mwana wo kubanga yakafuna olubuto muri nayiragirize n'okuzaala nze namwetwalira ku ddwaliro bikimu kyange obadde lubuto ng'obirawo yabaddanko obuyambi katobera wange kati omusanze wange Katembo n'abadde mu ofiisi ya Ssentebe Dickson Mayiga gye babadde batutte ensonga zaabwe okubataawulula. Mu kiseera kino Zawedde afumba muddye wa Wamanya gy'abeera ne bebi ono. Kiwuwu ayogedde engeri gye bakwanaganamu ne Zawedde n'engeri gye yamulimbamu ng'atuuse okuzaala nti yali agenze kuzaalira wasenga we Naluvule kumbe yali abisibye ng'agenze wa Wamanya. Nensigala era nga muwa obuyambi nga mmanyi abeera wasenga we Naluvule kyesaategera mbu namuwanga obuyambi ng'ali wa musajja. Agamba nti omukazi ono bulijjo amulinda okudda waka nga bwamujuliza nga bw'akyali nakawere nga senga akyamunyigako. Ne mukubira essimu n'ajja ewaka kati mukujja ewaka we namuwerekera teyalinnya mmotoka. Ngenda okulaba alina waaweta nenkola ki ne mugoberera. Ngenda okubuuliza nga ddala ali wa musajja. Mu kujja ku ofiisi ya Ssentebe Zawedde ayingiddewo ne Wamanya era nga nnyonnyodde ng'omwana bw'ali wa Wamanya n'akkiriza nti kale ne Kiwuwu yamwagalangako. baagala bombi nali mu nnaku zange ez'okufuna olubuto era nalindwagala era nga manyiwo n'obudde mbagala okufunamu nga mubadde obacanga bombi nze nali nkimanyi ng'era manyi n'omuntu gwenjagala okufunamu naye gwe omwana omanyi waani gwono Kyokka bakira Zawedde attaanya ensonga nga Kiwuwu bw'amuli ekimuli. baganda be bonna baali banneesiba kuba kikomawo jangu okole ki wadde omwana si waffe era nze kennyini nze nakola ki nze nabakubira nobagati noliruta myate ndi wa muganda wamwe naye omwana abakubira biseera bino alabika nze wali mwambyeko bonna nze wali era mwambyeko bulijjo okimanyi. Bakkaanyiza okebeza omwana endagabutonde nga Kiwuwu bw'aweera nti singa kinazuulibwa nga omwana si wuwe baakumusasula ssente zonna ezaalabirira olubuto. yategeera mbu ono ali lubuto n'alekala buvunaanyizibwa mulabirira nze nandeka ne mulabirira n'olunaku lyafuna olubuto yangama enfunyo yali wuwo yali wange Nze kankubire taata wange agenda kufuna ssente tubajje omwana kumujjeko omusaayi ku bonna. okitegedde nti wali mu nsobi Taata wange ngenda mukubira kubeera naye akimanyiiko ekyo. Kyokka ne Wamanya akakasiza ng'omwana bw'ali ow'ebwoya. sebo omwana wuwo omwana wange bwekinaazuuka nti si wuwo tekisoboka. Abakulembeze okubali ne ssentebe w'ekyalo bavumiridde abakazi abatabaala mu basajja. Kwe twatandika dda okulya eruuyi n'eruuyi so okulya ebingi si kuggwa maddu. Kivumirira ne sekuvumira n'abakyala abamu mweddeko. ne bano mbeebaza kuba nti ensonga bazikutte na bukakkamu nga tetwalafuna amazima tomwana waani tembadde nkubira omulanga abalina obuyambi bonna bajje bataase embeera yaffe. Zawedde ne Wamanya bagenze nga balinda okuyitibwa okugenda ku musaayi ate nga Kiwuwu asigadde ku ofiisi ya Ssentebe nga aweera enkolokooto. Abo batuusa yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.